Tugendagendako mu bitundu by'Embale eyo Industrial Park yakutte omuliro ekiro nate kikeze olunaku olwaleero. Makombe Emmanuel twetaaga okutubuulira bakoze enteekateeka ki mu kuzikiza omuliro, waliwo baataasizzaako oba nedda, embeera eri etya? Butereevu asunsula ensonga tugende mu maaso. Neyanziza nnyo mukulu Farouk Wamala ne Fedde mwe bali kuweereza Embale nga bwe twabaddewo ekiro era bwe tukeeredde ku makya wano mu Mbale Industrial Park. Embeera eriwo tennaba kuba nti omya nakalulu kuba abantu bo bakyali bennyamivu ku mbeera eyabaddewo ekiro. Wenjogerera omuliro bakyagezaako era okuguzikiza okuva jjo, era nga fire brigade okuva mu bitundu ebyenjawulo byaze ne biyambako bannaabo ab'Embale, era nga fire brigade okusinziira ku DPC w'Embale angambye nti fire brigade zazze okuva Tororo, Soroti, ne bagattako n'abo bonna aba NGOs abayinaawo okusobola okuba nti bayambibwa. Okutuuka essaawa zino omuliro gukyalimuuko omutonotono, naye nga ebitundu nga 9 ku 10 babizikizza, era nga ebitundu ebisinga byo byabadde nga bikoze ki bizikiziddwa. Wenjogerera fire brigade zikyajja munda, era nga awo bw'oba olengera bulungi balaga nti fire brigade waliwo yagala okuyingira munda, waliwo omuliro ogusuubira nti ogwagala okuba nti ate guddamu wano nga ku geeti yennyini, naye nsuubira bagenda kuba nga baguzikiza. Naye okusinziira ku bantu ababaddewo ekiro baga nti omuliro guno gweyongedde nnyo essaawa nga 8 era katono abantu balemerwa okuba nti baguzikiza. Factory eno eyasinze okukosebwa oba eyaweddewo yonna gye bayita Graceform ng'ebadde ya mifaliso, era nga wenjogerera teinaamu kantu konna keyasigazza, naye tetunnaba kuwulirayo kintu kyonna kiraga nti waliwo eyafudde, era nsuubira nti abakulu bonna abaliwo bagamba tebannaba kuwulirayo omuntu afudde, naye okuggyako ebintu byo bye byakoseddwa, machine n'emifaliso n'ebintu ebirala byonna ebibadde bikozesebwa tewali kyasigadde. Awo nga woolaba awo gabadde omuka ogunyooka ogwo waliwo we bateebereza omuliro okuba nti gwagala kudda, era nga fire brigade erigezaako okuba nti eguzikiza. Naye nga tewali kye bataasizzaamu okuva munda olw'embeera nti omuliro guno engeri gye gwatuntumusa omulundi ogumu, ate jjukira emifaliso engeri gye zisikanya gundi omuliro, tekyabadde kyangu omuntu yenna okuba nti asobola okugyamu ekintu kyonna. Naye fire brigade kye basinzeko okutaasa era kye bayagadde ennyo kwe kulabika nti mu Industrial Park eno mulimu factories nnyingi, so bayagadde omuliro guno guleme kuba nti gugenda oba gusomoka okugenda ku gundi yonna ku factories zonna eziriraanye awalala. So kino kyakoleddwa era tewali factory endala yonna yakoseddwa, era ekyo kyasinzeyo okuba nti kikakkanyaako abamu, naye yo Graceform factory ey'emifaliso terina weyabadde era terina kyeyasigazza. Awo omuliro waliwo omulimu oguzzeewoko, era waliwo omuliro oguzzeemu, fire brigade gwegezaako kuba nti ejjawo oba ezikiza mu kadde kano. So baagala tusembereyo tuveewoko wano kuba baga nti embeera tebaagala nnyo tubeere kumpi nga bagezaako ozikiza, naye nga tujja sigala era nga tubalaga ku mabbali wano kuba tuba tutuukawo. Fire brigade yeeyo ezimu kuzazze okuva mu bitundu ebyenjawulo okuva Soroti, Tororo ne NGOs ezimu eziri wano. So embeera bwetyo bweri, ngenda kuba nti ansinkana mukulu RDC w'ekitundu kino Mbale City tunnyonnyolemuko mbeera ki eriwo. Omuliro waliwo omulala nga bwe mugulaba awo ogubadde gukyasigaddemuko wansi, naye nga olaba abazimamyoto baabo bali munda bagezaako okuba nti baguzikiza. Gwegwo gukyaliwo wansi, naye nga okuba nti gugenda mu makolero amalala kyo kyabadde nga kikwatiddwa bulungi, era nga amakolero amalala gonna goma tegakoseddwako,
wamuno mulina okubeeramu amakolero nga 15 naye ekkolero erimu lino lyokka eryalidde era neriggwawo. Abagamba nti okusinziira ku bakozi abamu baga nti kiyinza okuba kyavudde ku gas cylinders obutonotono bwe badde bakozesa era nga bwe bwavuddeko embeera eno. Naye nga bw'omanyi poliisi bulijjo yerina otuwa kiki kyennyini ekyavuddeko omuliro guno. So tugenda kubanga n'omwogezi wa poliisi asuubira okuba nti atuuka akadde konna atunnyonnyole bo nga poliisi preliminary results zaabwe ki kye ziraga era nga mbeera ki gye balimu. Wano ngenda kuba nti ansinkanako omukulu RDC. Yes, mukulu RDC. Just a minute, sir. Morning, sir. Yes. How is the situation so far? The situation inside here is very alarming. I think visibly we can all see how our grass farm industry has been affected and everything apparently has been destroyed. Except a few cylinders, I'm told, have been saved on the other side, the chemical containers that have been saved on the others. But apparently everything, all the stores here, as we can see, have been damaged. You have not had any death registered? No death as yet, and I'm told all those workers, by the time the fire started, were evacuated. And that's why I thank the administrators here. They had, the access to this oil factory. Access roads are very many, and escape routes are also very many. Yeah. Okay. So you expect to contain the fire by the end of the day? Yeah, we contained the fire because there was enough mobilization of support from Tororo, from Soroti, and the firefighting machines were able to reinforce the only two we have here. And well, we did what we could manage. Yeah. So security, you have not had any looting or anything? No, I must say, state it clearly, no looting, because we came here. There were very many people here who had come in. The neighbors, the community around Namatala were very many. Around the industrial park were very many. But, we can explain this way to give the fire brigade time. No looting, no theft, because the place is well fenced and there were enough security staff, the police, the army from their battalion. They also came in from their battalion. Bugemba also came in, and the situation is contained. So nobody is complaining of any looting. And you don't know yet the cause of fire yet? We don't know, but as I've told you, the cause of the fire is mismanagement of the gas cylinders. One of the gas cylinders. I think created a lot of momentum. By the time the manager inside was interested in switching them off, they could not manage, and they came with a lot of work, and that's what happened. Yeah. Okay, thank you, sir. Yeah, thank you. My name's John Rex Achila, the RCC of Mbale. Thank you. Oyo mukulu RCC ow'Embale ng'atunnyonnyola ku mbeera bweri. Embeera ebadde esajjuseemuko wano naye ndaba nga omuliro gwo bagukozeeko era nsuubira nti akadde konna kujja kuba nga guggwawo. Mukulu Wamala ne ttiimu mu studio. Munaffe Makumbi webale nnyo tuyanze no RCC okuba nti otuwadde naawe ate gondiro odiri bwe yatandise nga bwe byatambudde naye omuliro mungi kuba gwatandise kawungezi kajjo bwe gutukanga n'essaawa yakakati bakyagenda mu maaso okulwanagana nagwo kitegeeza gwadde mungi nnyo abaasoma ebyemiriro ebika by'emiriro kiraasi A kiraasi B mubijjukira bulungi nnyo ebyo electric fire gas fire liquid fires naye bajja kutubuulira a cause of this fire ngabo baga nti preliminary findings ziraga nti oba oli awaaliwo silinda eri eyalekeddwa nga tebajjategezeeko bulungi naye nga kitalo nnyo yatongera okusaasira bannaffe abo emaali okuba nga yatokomosa naye nga ekikulu byonna kyabulamu kubaba nga obulamu bwasigaddewo nga teri yafunye ebisago teri yafudde nakyo kibeera kirungi tukyebaliza Katonda ate mu mbeera ddala eno
tekimanyi lwaki enjega zigwa nnyo mu biseera bino bwe biti obubenje bungi bwoba ku nguudo ne kano kabenje kalaate ka muliro tusaasira nnyo ndowooza factory eyo ate nengera ekimotoka kiri mu muliro ate nakyo kisobola okukwata omuliro kiri bino ebibati ebisigadde ebyebiriro excavation kusimaasimaku okusobola okulaba nga bano bafa brigade njega y'amaanyi losi y'amaanyi ne distance fa brigade gye zaavudde gundi yagambye tekiikangaana mukulu Emmanuel okuvitoolwa okutuuka omuliro gwabadde ogenda okulaba nti ogenda okutuuka gwalidde dda ndowooza amazzi gabulamu mu muloka zaffe eza poliisi kuba ndowooza gravity y'omuliro incipient nga containment wegutandikira wennyini ndowooza wavudde obuzibu gwazze nga gw'amaanyi ate ndowooza nga tebamanyi ate nga tewali n'abantu n'ekyokukola kyennyini omuliro nga gukutte oba olyawo training ez'omuliro ziteekeddwa okwongerwamu amaanyi abantu okumanya ekyokukola singa omuliro guba gutandise mu kitundu okola ki evacuation route yeeri etya fire assembly point ziri luddawa omuntu adduka scampalinga buscampalinzi kwetomera kugwamu naye mumanye nti singa gwagukutte odduka wa odda wa kiraba ezo drills zirina okuba nga zissibwamu essira abantu bamanye ekyokukola singa omuliro gwagukutte gutandikanga gwakusaaga ne gusaanyaawo emmali naye ngaomuntu singa obeera omutendese asobola okukola ekisookerwako n'abeera nga asobola okuzikiza yali etandise kukyetandika kondoza ne salt media baleme kukiwummuza buwummuza bandigenze ndowooza kusaba kwange bandigenze naddala mu companies ezo ez'enjawulo abantu tuli green nnyo ku nsonga z'omuliro kayinza okutandika kati niwe nakalaba nadda mu kuseka omuliro gukutte gwaka natamanyi bagenda kumalawo gundiyo naye singa omuntu aba oliawo abukumiziddwako akatini kiba kimwangira okukola kyekiddako ayinza kozesa ki kyekiyinza okudiira the end of the day n'ataasa ebintu bingi nnyo kubanga bwetwogera ku factory enamba kyekitegeeza abantu bangi bafiiriddwa emirimu gyabwe eggwanga lifiiriddwa omusolo ekitundu kigenda kuddayo emabega abamujjukira badde mu looni bintu bingi nnyo mashini ze zibadde zikola omulimu ogwo okulaba nga bakola emifaliso ogenda okulaba nti kusoomozebwa kw'amaanyi naddala mwene embeera nga tulimu kubanga tukongojja okuddamu okuyimiriza amagulu abiri kyennaku nnyo wamalaita ekitundu kyaffe eri gwe tukulage eno yenkana musajja waffe ajeeta lulyeri amala okuleeta wano bino ebintu tubyesobolera balageeko kana akantu kazitowa kyekyo kyetugambako ekyomuliro skill ezisooka waakiri muntu amanye singa omuliro gwakukutte okola otya kati mulimu kano kapini kano singa guba fedde waliwo ekyokuba nti ezitowa osooka n'okisebali osula ebisingaawo kati kano kassa kuba nga kugeze kano kagonde kano okolaba kano kasiru kagonda singa tuba tufunye enjego okulamu bukozi kano n'amaanyi ng'okutewana bwomala okulamu n'okwata no aiming awo wali omuliro tofuwa obufuyi bwo ofuuyira okola soboka bangokola okendera ndowooza ebintu katugende empondwe nga tuwumbawumba twagadde okuyisa mu just kabesiki akasookerwako singa oba okirina nga weekiri tokikasuka mu muliro kikezesa okulaakyayamba nebbomu ezaali ku parliamentary avenue musajja yaleetagola owa poliisi ngaali mu kudduka imaddange